Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Update TV. Ebisisa tebiggwa mu nsi. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola positi esesezza bannayuganda ssaako n'okwewuunya nga bagamba ensi etulazaawa. Oluvannyuma lw'okupositinga positi eno era ne beewuunya gy'abijje ng'ekigendererwa bannayuganda bakirabye nga ekyokwagala okublackmailinga ssaako n'okwewa credit ze batasaana oba ze bataakolerera. Ngenda kuba nga mbikuwa kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza webale nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Muganda wange ali ebutala w'amayanja aliko awulira atulaba webale nnyo okubeera ku Yugi Update TV. Nawe ayagala otweyungako wansikkirira awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko towerabirako namukadde ojja kuba osobola bulungi nnyo otufollowinga gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbaagala nnyo nammwe ng'emwagala channel eno ne mubeerako ne mugiwa likes ne mukomentinga ne musharinga mwebale mukola ekintu eky'ensusso eky'amaanyi. Oluvannyuma lwa General Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okugezaako okumala emyaka egiwerako nga balinyiitidde okunyiitira kw'omuntu okukola kakubirire okulaba nga aggusa ekintu. Bakoze kakubirire, bakoze bukuyege okulaba nga bamwamulako Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bwa Leader of Opposition bamusse amaanyi nga olaba Besigye ekintu ekibalemye ekigaanye. Bagezezzaako okukozesa buli kimu violence ssaako n'ebintu ebirala ssaako n'okubatiisatiisa okukozesa emmundu ne tiyaggaasi ebyokulwanyisa ebyobulabe ssaako n'okukuba abawagizi be emiggo egiyitiridde. Bino byonna nga mw'ogase n'okumusiba n'okusiba abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna ng'ekigendererwa mbu kyakubanga banafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be. Naye ebyo byonna baali bafuuyira ndiga mulere. Kino kitegeerekese nti ebikolwa byonna ebadde bajje bakola babadde babikola mu ngeri ya kusobya era bibadde kasobeza ng'ekiwalaata ky'embuzi ennume ekirekerera omutwe ne kikwata amaviivi. Kati essaawa zino Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze obbakka mu vvi alinga abalemi kubanga statement gye bakoze ekutuusa butereevu bulambalamba ku kinyusi nti Kyagulanyi alinga alemye. Kati mu kulema kwe nga bamaze okukozesa buli kimu ekyetaagisa kyasuubiza nti kye kiyinza okuba nga kimunafuya. Finally amazima amaze ne bagoogera ne baggyayo point erambika nti ekyo kibulijjo kye bafa. Kati General Muhoozi Kainerugaba nga w'omanyi okutwisitinga ennaku zino okozesa social media baafuuka kinnya mpindi. Ennaku zino tava ku social media, avuddeyo n'apositinga ng'agamba okulaga bannayuganda nga talinaamu nsonyi yadde, ng'agamba nti kale weewuunye kyali kirowoozo kyaffe nze ne bajenerozi abalala twakola bukubirire okulaba nga tukonvinsinga muzeeyi Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti muzeeyi twamutuukirira bulungi ne tumubina Omuhoozi yabinyumya ku mukutu gwe ogwa Twitter nti muzeeyi nno waategedde ng'engeri gye tulemeddwa okuggyako Besigye kanokkiriza Besigye lwaki tetukozesa ka Bobi Wine kano kasobole okuba nga kaggyako Besigye okubeera nga ye kingpin ku opposition. Bino ebigambo si byange si bya mukutu guno wabula bya General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yanaleetinga story ku mukutu gwe. Twatuukirira muzeeyi ne tumukonvinsinga ne tumupika ne tumugamba ka Bobi Wine ako kajja sobola okuggyako Besigye. Naye oluvannyuma nga tumaze okuba nga tumusapootinga okusobola okulaba ng'ayingira pulojekiti ey'okuggyako Besigye nga tumaze omufujjiriramu omusimbi ogw'amaanyi omungi ennyo, bwe yamala okuyitamu n'asucceedinga n'awangula kati yatandise tuvuma buvumi. Bino ebigambo bibadde ku mukutu gwa Twitter ogwa General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Kati statement eno mu bufunze ebeeraga nti akasajja kabalemye era kabalemedde ddala kubanga
jjukira abadde mu bato, yatandikawo bato y'ebigambo ku social media okuba nga abatolinga naye naye nga gwabatolinga naye tabiriiko, tabatolinze naye ate era alaga amulemye ku social media. Kati musindikiza okwogera amazima g'ensobi n'ekigendererwa bulijjo kye bafa kye baliko eky'okuggyako n'okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba osinziira ku statement eyo ng'ogitegedde nga nze bwe ngitegedde, nga naawe osobola okubikkulula nga nze ekyama ekiri mu message eno Muhoozi Kainerugaba gy'akoze. Ggwe olowooza ki ku nsonga eyo gino Muhoozi Kainerugaba gy'apositinze? Ggwe olowooza kigendererwa ki? Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nkwaniriza mu comment section, jangu likinge, jangu sharinge. Nkubiriza ggwe naagala otweyungako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, kijja kubanga kikuleetera obudde obwo bukoonemu, ojja kusobola okuba nga otufollowinga, ng'era ofollowinga buli kimu kye tukola, ng'era naawe okeeping oli updated buli kadde, buli ssaawa. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, mbategeeza nti nno mbaagala nnyo. Mubadde ku Yugi Updates TV nga kumusinzira okuba nga mutuwuliriza. Mwebale kwekumira ku mayingo gano. Dani ku Airlines e Kenya kutumiddeko nnyo, webale kubanga tova ku Yugi Updates TV. Abali Nairobi nammwe mwenna mbalamusizzaako, abali Saudi Arabia, Qatar, Oman, UK, USA, abali mu Canada, abali mu Asia, mwenna mwebale kwekumira ku mayingo gano. Mbaagala nnyo era mbategeeza nti nno mweraba.